otusisinkana mu kifo kyekimu era ng'owulira mu nsonga za Kyalubanga. Kyenkakasa obulungi leero oli mu nsonga gy'omanyi obulungi era gy'oyinako idea kuba wagiwulirako. Bassebo ne bannyabo tuliwo mu nsonga ya Kiza ne munne Peace Kazungu n'abatuuze. Si okulu yekka naye waliyo n'abalala. Nze Ssenyonjo Robert Kirya ndi chairperson LC2 omuluka guno ogw'Ennakayonza. Ngenda kutandika n'ensonga y'abakiza. Kiza oyo namusisinkana omulundi ogwo ng'azze ne poliisi. Baŋŋamba wano ng'olwo baakasiba abantu abo emirundi ebiri. Olwamala ne ŋŋamba yenze leero kempuludde olugambo nali nzizeeko wano mu katawuni ne baŋŋamba nti bayiseewo bagenze ne patro egenze. Ne mbasangayo twali ne chairman LC1 nga batudde ku kayumba ka secretary. Mweno mumuyita secretary. Abantu bano abakakiiko bakola emivuyo mingi. Oyo secretary sinaabakyala nkikwate bulungi. Nga batudde ku nnyumba ye ku saidi wano bali awo bali mu kuteesa abantu bano tubafunye batya. Poliisi weeri patrol namba. Olwo bagambye nti abantu bagenze ne ba tente eza Kiza. Kati baali babakimye era basaaye ebintu bye babyonoonye babbye sseŋŋenge ebyo byonna ebikondo bye babitaddeko omuliro ne musanga ne mubuuza nze nali simumanyi ogwe gwe gwasooka omulaba ne mubuuza bulungi ne mweyanjulira n'aŋŋamba oke yeggwe mwennyini ne mugamba mukulu Kiza ekyamazima okujja wano yali nsobi yadde ettaka lya gavumenti kituufu naye enkola gye baakola teyali ntuufu. Kyova olaba abantu balimu empaka. Baatugamba kukola birala naye bwe baatukokola baakola birala ebitalina mu mateeka ebitamanyiddwa na disitulikiti okujjako nga bw'omanyi obumafiya bw'abakulembeze bokka be babikola. Naye abatuuze baatugamba birala okusinziira ku nkiiko ze baakubanga. Omukulu oyo n'aŋŋamba tugendeyo olabe bye bakoze. Ne ŋŋamba kiryoke tugende. Nze natambulako distance tune chairman LC1 ne basigala emabega n'oyo gwe bayita n'abakyala. Kati olwamala ntuuse nga muli nampita nenzirako livansi katono ne musisinkana. N'aŋŋamba chairman njagala oŋŋambira abantu bano bakkirize bampe ettaka. Nze sirina buzibu mu kitundu muno nange nazze njagala ttaka. Ne mugamba mukulu Kiza okubagamba si kizibu. Naye nabo tebali bulungi. Ate naawe olaba obulumu bwe balimu we naatandika obagamba bakuleke otuule ng'ekyamazima batutte ettaka lyabwe kiba kitya. Nampa emitwalo egyo njogera bye yakola nga waali yampa emitwalo egyo n'aŋŋamba chairman ono nkuwadde airtime gwe bw'oba oyogedde nabo nkubira tujja kulaba ekiddako. Ne mugamba nnyinza okisobola nnyinza obutakisobola. Nagamba naye kweyogera nabo obiirewo engeri otukwanyaganya abantu abo bakkirize. Ne ŋŋamba kale ne tugenda we baali bagamba bawa akayumba ka boys quarter naye nga waliwo ebikondo ebyaliwo ebitonotono. Sseŋŋenge ye gwe yayogerako saabiraba. Olwo nno yali asibyeko kapaati naye obukondo bwe yali asimbye ng'azibye n'ekkubo ly'abantu bwe bayita babusuddesudde wansi bwe buti nga bwe bumulwanya obwaleese poliisi bwe yali akapaati ke yali asibyeko. Obukondo nno butiititi bwe butyo butonotono naye nga yali amaze okusiba akakubo k'abantu abakkirira bwe bati bagende eri mu kisenyu. Nendabawo olwamala nze nenvuga piki yange nenvaayo. Naye ku nsonga z'abantu bano ekyamazima mpulidde aboogera bano ne musumba mwennyini lwambano oli muweereza wa Katonda naye eggulu simanyi oba linaayaniriza benkana batya. Oge mazima oli muweereza wa Katonda naye simanyi eggulu lyeri tulinze. Kakati mu nsonga z'abantu bano ekyamazima Kiza baamuguza buguza ettaka. Ettaka lye baamuguza liri mu kisenyu wakati. Omanyifu abaluule ebibanja byaffe tukwata nga kuliko omutala ne biserengeta ku musenyu. Kati tuzimbako waggulu ekigendererwa embeera y'obudde wano nzibu. Tulima nga tukkirira ku kasenyu wabeerayo obunyogovu ebibala byaffe ne bikula. N'obulunzi tubukolera omwo. Kati baabaguzanga soyo yekka n'abalala
babaguzanga buli owali ekisenyi wetweyambisa okukola emirimu gyaffe wetujjaako okufuna abo baatundangawo obutunzi era Chuza weyafunira omukisa yadde ayinza okuba teyagula ku muntu omu naye abaamuguza lisiti njirina amazima baamuguza ekisenyu nga batema bibanja oli ajja n'akoona n'ono n'ava eno ono kati bonna babajjako ne batuusa owatandikira omutala nga batandikirawo yasigala mitala okuserengeta ku kisenyu nga batwalawo nti wano si wawo gavumenti etwalawo bagamba gavumenti yagambye etwala kati bwe batyo ne bagenda ekisenyi ekyo waliwo akatima akali awo kagenderako walimu amadaamu mwe tusikima amazzi buli kyeya bwe kijja waliwo amadaamu mangi awo kizooyo akoonawo kwona amadaamu gagenderamu era omulundi gw'ogwasooka yasooka n'asiba wonna ne tulaba demarcation MP Nuwa ne Zawedde be bajja ne bamenya Sengengewo si bwe kyali sebo Nuwa ne Zawedde sebo tinumwe kyali bayiza mbamenya Sengengewo yalasibire ng'ombutuufu bakubona byakoole sore nga balaba be yakoze tebiriiyo era bwe bamenya Sengenge oyo olwo tebaalwana teyayogera batambula bulungi ne badda ku district era abakulembeze ba district mwe mutukoze bubi nnyo kuba buli ensobi bw'eno badduka buddusi ne batuula mu ofisi yaabwe eyo ne bateesereza ffe olaba foosi mundu kunoonya bantu kitukoze bubi nnyo kati olwamala olwo lwe bamenya ne bagenda batuula eyo tebaddamu kusiba omulundi gumu yadda saidi y'eno w'okulu luli yali ayise saidi y'eri ate eri wali mu kikalanzira kyeri ekya Nuwa kati yadda saidi y'eno ery'okulu naye bw'olaba nga bwayonoonye ennimiro z'okulu amazima mwogo yaliwo ebiseera ebyo mukulu bw'ati basaawa musaawe lwabiyata poliisi osi wooli wano ozeeyo emirundi n'emirundi nkulaba nawe bw'oba ovuddeyo n'otulimba nkugambye amazima oze emirundi gyonna ng'olambula ate nga nkulaba so bagenda ne basiba ennimiro ye yonna ne bagitema ne bagiza wakiza ente zikoze omulimu kati mwaka mulamba tuli mu lutalo luno naye nga tugezaako okukugira kiza naye bwe bajja abo abantu abo bwe babasindika bagamba muleke kiza asibe tujja biraba naye gwe omuntu bw'amala n'asiba olowooza oba okyalina kyansi emugjawo tubirabye emirundi gyonna kati okulunga ye agamba bannaye nange ndi muntu nina famire muleke ennimiro zange naye nga tebakkiriza olutalo noluzimba bwe lutyo kyatuuka ne basiba abakyala b'oyo omukyala nga bw'omulabye ne bamusiba nga talina wayogerera MP yagezezzaako nga buli basiba addukira waggulu eddoboozi ne liveeri ne babata era ne bazzaayo ne babata wajja olunaku lumu ono musisi ono mafia kibanda muzibu ayina ttiimu ono we bamuna bano kati bagenda ne batuga ente ya mukyalo oyo Wanyana sagendayo nabiwulira bulizi ente baali bayombye nga leero ne buziba ekiro ekyo ne battiramu ente ne bagisuula ku lujjalwe oyo kati ne baleeta poliisi mbwe enoonyereza ekyamazima bakwata abantu 3 ku bantu abasatu nga bagamba nti abo be batta ente omu yali mutabanyi w'okulu omulala mukodomi wa Sempeebwa omulala ninagwe nerabiddemu baali 3 ne basooka okubatwala ekyewuunyisa baleeta nekyanoonyereza baleeta mbwa ne zizuula abantu abameka saaliyo bwe bampa lipooti bwekityo bwe kyali naye omukyalo oyo nannyini nte yagenda ku poliisi n'agamba bano ababiri tebaliiko ono yasigala ye yagisse amazima omuvubuka ne bamusiba n'akola prison emyezi 9 yakavaayo mu bintu ebyekisiru naye ekyamazima bwe baleeta omusawo bamubuuza ki ekya ssente ali awo agiweweeta n'agamba bagituze omusawo gwe baleeta mulabuke yakola omulimu ogwo nti bagituze omuvubuka ne bamusiba omusango bwe gutyo naye ekyamazima kisa engeri gyeyafuna ettaka nkyamu be baawa bagamba abaamuguza nzikiriziganya n'ekyo kuba waleetako lisiti eyo nagiraba be baawa baabawayika 5 nga bwakyagedde kati kitwale bwe kityo naye bwe buba bwenkanya
ng'ettaka lino okuligaba kwaliko abantu ate nga kwetuli n'ogyotoola omuntu wali abafuna baliranwa baffe wano ayina ekibanja kye naye nti lwakuba bakola be bagwanga kazorebala ne tutamanya process ey'okufuna abo babayambako bayitanga mu process ki kakati bagenda wettaka najja n'atema ku kibanja kyange n'akiwooli n'abalala tebaali bakozi wabula mikwano gyabwe wano kino njagala mukimanye wano bwe twava mu kalulu tulimu ebiwayeri waliwo omunene wano bamuyita Engineer Sebuga yavuganya mu kalulu baali mu mbiranye ne Honorable Ben kati wajjawo olukalala timu Honorable Ben timu Engineer Sebuga ekyo ekiwayi kyaleeta obuzibu wano era n'omungabanayo kwavo so mikwano gyabwe gye balobulangayo ne bamuwa kasibante yakuliramu naye yatunda oyo kiza wafunira advantage ne bamukuŋŋanyiza awo be baawa kigendererwa kyabwe zaali ssente ne bakuŋŋaanya omugero ekisenyo ekyo nga bwe nkigambye ne bamuguza eka 85 naye bw'otunuulira eka 85 bagenda n'okusenkula abantu w'ekitiibwa minisita ng'ate ge mazima kale ebyakiza bwe bityo bwe bitambula naye okusiba abantu kubadde kugenda mu maaso abo abakyala nga bw'obiwulidde kiro na misana nga nvuddeko ku ekyo era ku nsonga ya Kyalubanga ow'ekitiibwa luli we bwajja bano amazima twakunnyonnyola obulumi bwe tulimu naye wagenda ennaku 2 abantu banoono yaluko ne beekolamu omulimu ne bagenda mu kifo ekimu ne bakwata emiggo ne babaako n'akayumba ke oba ke beeyokeza bokka nga babakola emisi ne bateekawo nkaago kateeromu ntaako okalaba ako kennyini ako ne balaga nti minisita yavudde wano n'akuba omuliro abantu baseŋŋanye babeeyokyereza ennyumba abo bo bennyini beekolamu omulimu bamafya bali wano tobamanyi kati mu nsonga eyo ne batusamoninga ssebo wavene ennaku 2 ne baleeta samoni ng'enoonya buli gwe walaba yayogera wali bamusamoninga nawano ngenda okwogera ow'ekitiibwa kuba ngenda kukoona kumanya g'abantu simanyi oba ndi seefu kuba omulundi guli Honorable Ben ye yatuyamba naye simanyi oba ndi seefu bwe mba siri seefu mbyesonyiwe naye ate bwe naabireka naddawa sirina gye nadda kati ne bavaayo n'ebyo amawulire ne tugalaba ku NTV German 5 ng'agamba omufere oyo mwaleese omufere mukyala Karungi Fiona bamukobye ne mu ofiisi abo tebaliyo bakola byabwe kakati nwe mba nsinzirira ne ŋŋamba bwe naabyogera luli wali mufere leero sigenda kufa mukama wange twakubirako omukyala Karungi naawe watukola bubi ow'ekitiibwa tewafolowinga kuba tufa na kati amazima twalabanga enyika etulumye kuba bwe twakukubiranga amasimu wagambanga tusindisa abantu naye nga tetubalaba temusindika okunoonyereza banoonyereza ku babbi be babuuza kati oba onoofuna otya ekituufu bw'oba osindisa omuntu anoonyereze musindike mu bantu ab'enjawulo so si ku mubbi gwe nabbye ente ojja ombuuze mbubagambe wabbye ente olowooza nakugamba nabbye ente oba tusobola kiddamu n'olwekyo ow'ekitiibwa wano Nakasongola naddala ku Kyalubanga bakugambye batematema ettaka bagabanga bugabi eka 5 ekituufu akakiiko kaalimu naye enkola gye baakola butwa bwereere kubanga bwe baali batugamba nga bagaba ettaka lino pulezidenti yagamba awedde abantu ng'ekiwandiiko bw'okiraba tetumanyi Luzungu bagamba be balumanyi kati omukukinyonyola bajja ne batukubamu enkiiko nga exercise eyo tennaba ne process tennatandika ne batugamba waliwo abantu abatwaliddwa amazzi baagala mukkirize batuuzeemu abali ku ttaka abantu abo nabo tubaweeko portions babeereko ne tuwaako okukubaganya ebirowoozo era twatuula na wano bwe bali naye ogenda awulira nga bakulimba ne tubagamba ebibanja byaffe tulina abaana efamire ennene tetujja kusobola ne bagamba nedda twalabye edda eyo waliyo ekifo ekinene kiwera mu square miles ezo 2 tetugenda okubatwala tubapaakinga eyo buli omu yika meka
atusobola pilipili bwebita manya bagenda mu ministry babawe toilet bawe holu ebigenda okuyamba abantu abo netugamba kale netugamba twalonza akakiiko nebatwanjulira wano akakiiko akakagenda okukola omulimu eri ono yaliko ne bannaabalala akakiiko kaali kanene ebiseera eba yali ssentebe batuwa vice chairperson ye yali ssentebe nga batwanjulira wano kati ne batugamba mu kakiiko ako nga bwe tukasomye baani be muteeka kasa tusobole okubajjako kuba babeerondera bokka faba abatuuze tetwaliyo batuulanga abakulu bataata mu district ne balonda netugamba mwebali mu kakiiko ako mwalimu Segawa mwalimu Kasibante mwalimu Kawa mwalimu Balugira abo bemmenye betwaliko okwemulugunya lwe batugamba mwabo bonna tujjemu ani gwe muteeka kasanga abatuuze netugamba mutugiremu abantu bano vice chairperson yaluwo ajja kuba witness wange babagambirawo nti mujjeko Balugira tetumwekakasa ne banootinga mujjeko Segawa ne banootinga era mutugireko Kasibante ne banootinga ne tukubaganya ebirowoozo kwono naye nga tumugambye aveeko ku kakiiko kati abantu ne bagamba naye nedda ate ono kwaliko ayinako ekibanja kuno lwaki temumuleseeko ne tugamba kale katumuwe jansi naye ebyembi minisita ne bagenda nga batutuubiza bagenda kubajjako ebyembi bwe bwatuuka eri baatuula ne balaba nga we tukutte mu ggwa ababbi be twali tujjeeko ne babajjako era bwe badda ne batubuulira process nti mu kugaba kugenda kubeerako n'abakyala kugenda kubeerako owabavubuka kugenda kubeerako LC1 naye abo bonna tebaaliko akakiiko kadda nga bwe bakatwanjulidde wali n'omukutandika process ey'okugaba tebadda kutubuulira twalaba Kasibante akulembeddemu batandika na tawuni eno ibira mu polotiyo awatali ezo zaabanga zaabwe tebagala kugamba mazima era ekkubo polote eziriranye matawuni ku feesi y'ekkubo zaabwe endala bazitunze endala bakyasirise lwakuba nti twagamba si birungi kati balwamye era bwe munaagamba go ahead bagenda kutandika we bakoma we batandikira kutunda abalya nusu ku nusu ekyamazima ebyo nebigiyisa bubi process bwe yatambula netulaba ebintu nga si birungi Eruwero we twagenda abantu abo ne babasamoninga waliko ne minisita Mululi Mukasa kube nawawabira kubanze ninza yakuliramu omusango waliko ba LC3 bonna ne kakiiko nga nono mwali kati ne babasamoninga ne basooka bajema okgenda n'oyo mukulu Kamba yaliko owekitiibwa ne basooka bajema olwamala ne beewaayo ne bagenda ne basaba tutuule mu mediation meeting ne batuwa mediator nga ye mulamuzi wa kooti ento n'atuwa ennaku lwe twagenda mu mediation eyo mediation wajjayo abantu aba wajjayo omukulu Honorable Kamba ne LC5 Kigula kati nga tutandika emboozi ne bababuuza abalala baliwo nti afe tubakikiridde ekyamazima ne bababuuza ensonga zonna ne bazeegaana ono ye n'awa defense n'agamba nze mbadde mupya sina kyemmanyi muweerako obujulizi ekiseera ekyo yali akyali mupya naye kati mukadde ekiseera ekyo yali akyali mupya nzikiriza naye kati mukadde so Kigula n'asigala ng'asigadde mu migwa ne bamubuuza byali bitya nze sina kyemmanyi nebyo bye boogera sibimanyi ne bamugamba omusabeya ono yajja atya eyakola si district surveyor mpulidde wano bagamba district surveyor si yeye bamunoonya oba wa balonda eyo mafia omuzibu najja atukola ekintu kati Kigula ne yeegaana ne musabeya tamumanyiiko era ne tuvaayo nga omukulu mediator mulagidde ajje ne surveyor agenda amunoonya amuleeta nnyonnyole obuyinza yabujjawa obutemaatema ettaka lino naye bwe tebaagala bibuulira bantu olwo lwennyini twava mu mediation bo balina emmotoka